Kati wetuwogerera abalungama by'ebitongole by'obwannakyewa mu gavumenti wansi wa National NGO Bureau olwaleero nga bali ku Uganda Media Center mu Kampala, omwogezi waakyo Patrick Onena avuddeyo n'ategeeza nti si kya bugunjufu ebitongole ebimu eby'obwannakyewa okuvaayo okubaako bye byogera ate ng'ensonga zikyali mu mikono gya gavumenti. The ability of NGOs to mobilize additional resources to support government programs is also recognized. However, it is very intriguing and therefore premature for some overzealous NGOs to start issuing statements and responding to matters that are still within the circles of government and are before Cabinet for consideration. Furthermore, the concerned party, DGF, is yet to inform the public on its position and planned course of action in relation to the matter. Ono era alambuludde ne ku muwendo gw'ebibiina ebyewandiisa omwezi guno era n'abisaba ebyo byonna ebikoseddwa okubeera ebikkakkamu ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. As at February 1st, 2021, there were 2,228 NGOs legally registered and permitted to operate in this country. It is important to note here that 9 NGOs participated in the release of the statement. Therefore, they cannot purport to represent the views and interests of all NGOs in the country. Onena agamba nti ekitongole kya DGF ekyayimirizibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni si kibiina kya bwannakyewa era nti tekiri mu bitabo byabwe. I've indicated clearly that the NGO Bureau oversees NGOs and we have now confirmed that the DGF is not an NGO, so we cannot handle the tasks of the relevant ministry. However, the support that the DGF extends, it extends to NGOs. And those NGOs are the ones that become a matter of concern. Kucha Minister w'ebyensimbi Matia Kasaija okuwandiikira Presidenti ono abisambaze. At our level, we comment on documentation that you have officially received. As we speak, I would be very glad to receive a copy of that letter the Minister has written to the President, from any of you if you have it. There is saying a letter has been written, and there is seeing the letter itself. As the NGO Bureau, we have not seen any. So I don't think we can comment on what we have not seen. Wabaddewo ebiyitingana nti ebitongole by'obwannakyewa bingi ebigenda mu maaso n'okuteeka ensimbi mu bibiina ebivuganya gavumenti era nga waliwo ebigambibwa nti aba DGF baali bagenda mu maaso n'okuteeka ensimbi mu bavuganya gavumenti newankubadde nga tewali bujulizi. Sarah Nakandi, ACTV Select ey'enjawulo.